olibagamba nti okutuuka eno gye tuli okuva city n'ojja ebukunja embeera yali eri waasi okusinga newenkulengera. Nasalawo ne ngamba kanveeyo njije, ensonga zaali nnyingi. Kati buno obulwadde nga tebunnajja bwo bwagenda okujja ng'olwedde ebirowoozo nga byalwala. Kategedde ebirowoozo birwadde nga byo. Kati obulwadde bwo bwegasseeko bwegasi, naye kati ndi fit era ababadde bambika nabirabako ne babiŋŋamba wano bambi mu kikomye mbasaba busabe olw'ensonga simanyi kigendererwa ky'abantu abo. Olyokeera n'agamba gundi yafudde nga talina bukakafu nti wakoze ofudde ne we bafuniramu era nawe simanyiyo. Actually video yasinze okunnumiriza n'eŋŋamba bro kankunoonye. Maama Alima Namakula ansonyiwe. Bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa, teriiyo buyambi bulala bw'osobola kumpa. Oba obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako yinza okuba mbadde nsobola obwetuusaako, naye ku ky'obulamu maama Alima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke, naye nsigaze obulamu. Waliwo abantu bange abagezezzaako okwogerako naye omwegayirira naye akyagaanye. Era ndowooza akatambi kasembyeyo kola bw'ati we yagambye. Omuntu baba musiru naawe ofuuka musiru. Recently oba ojjukira nti waliwo yali ampandiira njogerako nti atutte emmotoka yange nga tukitambula naye nga kimukoledde naye nga ali kunze. Kati oyo ye yakoma samuddamu ekintu kyonna kuba nagamba people knows me. Kati oyo ye yakoma samuddamu ekintu kyonna kuba nagamba people knows me. Sisobola kuddaawo nti ate nyombe n'akavubuka akakatandika okuyimba. Ebyo nebikoma fete tuyomba, ebyo nebikoma fete tuyomba. Nze gyendi sirina tabbu yonna, era ekyokumbika ndowooza yekimpalirizza puleesha gye muli okuteekawo. Nze mundeke abakyali mu bulamu obwo kuyimba TikTok, mbagaliza buwanguzi, mbagaliza birungi. Otherwise byonna sijja bibanyonyola, kubanga ate wenna agamba bibanyonyola muyinza n'okubiddukamu nga temunnatuuka ate ku ffe bye tutuuseemu. Mukama abankuumire, saagala ate kuddamu wulirayo omuntu mulala nti Mukunja yafudde. Akatambi mu bugubi mu kwewaayo nsazeewo nenkakola, yadde ebintu bya kamera ebyo nabivaamu. Kale Mukama abankuumire. Ebbanga lyonna limmanyidde Blood wange oyo simuwulirangako ng'afulumizza ekigambo nsonyiwa mu kamwa ke. Simuwulirangako ng'agunze paka kweyo level. I've never. Tekibanga nawooko. Kale ate oba ne bwe yabeerangawo ng'ali mu nsobi, nga yali mu nsobi ne mugana naye Mukunja oyokyeza Blood. Lwaki oyo tomwetondera ekyo ne tukivaako ne tugenda ku birala ntambuza endongo, ng'agaana nga teyeetonda kuba ye wakabuli. Ne just imagine obudde buno apleadinga, alaajana, yeegayirira. Tekimala ekikye yekka n'ab'eŋŋanda, takomye ku baŋŋanda, asindise n'ab'emikwano. Mumuyambe mumwegayirireko kuba obulamu buggwawo. Muli mutya mwenna abagoberera? Bw'oba tonnaba subscribinga, kindly nkusaba subscribinga tusobole otambula obulungi, tusobole okuba nga tuba updatinga. Mukwano gwaffe oyo ffenna gwe tusinga okwagala ebyamazima ng'oggyeko obulwadde, kyensobola okugamba
yeekyaye ku bitono byempuliddeko n'ebyensobodde olabako yeekyawa era bw'omutuukirira nga mulwadde n'agamba omanyi sooda nva mu maaso vaawo Kyumi onkubiddeko nga Kyumi tugenda kukola enteekateeka tulabe oba tusobola okugenda Ssebukunja tumulabeko naye simanyi koze simu takyazikwata bulungi. Omukulu oyo embeera waali kati ebyadde atewoomya Nnakabululu naye ate ye ngayo ku bulamu bwe muyinze. Kamugambe ebimu ku bintu byempulidde n'enkakasa nti omulenzi yeekyaye. Statements esooka agambye ssente tuzaagala kuba twazikola naye eryo wootuuka ng'obulamu businga ssente ng'olina okulwana nnyo osigaze obulamu. Statement ey'okubiri nga naakajja mu Kampala Mukunja yaŋŋambanga nti sooda oli ne bwakkola atya toddanga buyugwe briefly toddanga mu kyalo toddangayo anti teri kiddako buli kimu ensi ne bwekunyiga etya lwana tova mu city wali connection. Nentuka ekiseera awo ekazo ne banziba buli kimu kye nalina naŋŋamba toddayo Buladi mu kyalo. Naye akoze statement nempulira nti mukyali waffe either yeekyaye either ali depressed either zaagasse oba akoyensi. Agambye n'ekibuga kyammwe nkikooye ŋŋenda mu kyalo mbeereeyo. Ne tumubuuza nti Mukunja togenda kuddangamuko? N'agamba ebigambo bino bwe mba nzize ekinene nnyo kye nnona Shiba mutwale mu kyalo mbeere naye naye nga n'ekibuga kyammwe byonna bitadde byonna bikooye byonna bikyaye sika music sikaaki byonna. Nagamba sooda musobola okunsinga okwagala internet mwe kyemugamba we bambikira nali sisobola vaayo ne mbaako byenjogera naye ne bumwogera kimba oba nfudde tebinkwatako. Kyenjagala kyokka asobola okunnyamba anneegayirireko mu lulimi lw'amanyi anneegayirireko nzirizibwa obulamu. Baamutwala mu buli kika ky'amalwaliro ky'omanyi obulwadde bwagaana bwabula baba mwali mugamba mbongere skin ye gyerabikamu obubi bwatyo alabika alina monkeypox. Kale monkeypox mugende mu ddwaliro abasawo babagambe nti omulwadde wammwe alina monkeypox naye twagenda mu buli ddwaliro nga bagamba obulwadde tetubulaba. Obulwadde tebulabika mikwano gyange. Skin alina skin rash alina ebitututu signs and symptoms of monkey rash simanyi monkeypox naye mu ddwaliro reports z'abasawo zonna zetulinako kopi teri report eraga monkeypox. Kiki ekyo? Bwe bateri report eraga monkeypox kiki ekyo? Kale monkeypox ayinza okuba yeekwese naye nga mwali ne bakuwa obujjanjabi bwa monkeypox ne wataba nkyukakyuka yadde n'emu. Kiki ekyo? Kiki ekyo? Obulwadde obwo tebwakatandika kuba alina kyeyatugamba nti bannange ebyaddala internet bwe yali yakalwalira ne tugamba nti Mukunja abantu bakumanyi abantu bangi abakwagala kale n'abatakwagala gye bali n'abakwagala bangi lwaki tupositinga abantu ne bamanya mbeera mwoyita. N'atugamba nti internet oba social media omwe ezo ze mubeerako teri kumwasinga jjagala naye ate n'ekirala tekuli bujjanjabi tekuli ddwaliro ku internet tekuli ddwaliro. That's why mwabagamba waliwo n'abagamba sooda mulina emitima emibi kati mwe muli ba mikwano ki munnammwe n'atuuka ku eri essanga temutugamba kati oli agaanyi
bulamu bwe. Era natuulira oli nga negerako ebikya ngamba temuli ba mikwano baddala, temuli solidi munamu alwadde, temuvuddeyo tutegeeza. Oliwa toyinza kunsinga mwagala engoye zennina ezize muno mu nju. Ze zino kwe zaasooka ezedda n'enkyazirina. Niye oli agambye nedda. Tekuli ddwaliro, ate ngibedda tekuli ddwaliro. Niye olaba yatusesera n'avaayo. Nze sayini zandaze omulenzi yeekyaye. Kyenkusabira oba ffenna tukole vidiyo ku intaneti nga twetonda simanyi. Bw'ombuuza kituufu baamuloga, sigenda kugamba nti baamuloga oba tebaamuloga. Niye obulwadde bubuuze kyokka mulwadde. Eri abagamba nti maama Halima Namakula bw'ombuuza nti ye yamuloga, sigenda mukugamba nze nganze omwana Soda, sigenda kugamba nti Halima Namakula ye yamuloga. Sijja kigamba wadde ye mu kamwa ke gwakulembezera gwe yeetondera. Nze sigenda kigamba olw'ensonga eddogo terirabika nti liiryo lize shwi. Delivery evudde wa Soda egenda waani wa Saala ali beetonza. Sira sobola waayiriza dde n'omuntu n'ogu ye alina gwayogera ye nga y'omuntu vikitiimu. Nze sisobola baamu naye nga yagamba asonyiibwe. Olumbe Luganda omuntu akyuka kati ffe yatukwanga n'essuubi ntandika n'ogamba abantu nti Mugunja si muyi, anti ng'omulabyeko aseka ogendayo ne museka ne munyumyawo ne mukuba olwali n'akubuuza Shibaali atya mumulako ku intaneti n'akubuuza ki ekigenda mu maaso, struggle eyimiridde ku ki, n'akubuuza biki, akaunti zammwe Soda expert etya, YouTube channel yali yagirekera Julie Potential naga Julie Pote account yagitambuza atya. Konze bulungi mugendo tuuka e Kampala nga bagamba kyemulesese Bukunja ono taasulewo taakesi yali ku mimwa gy'Abannayuganda mulwadde muyi. Abamwetaaga ali si Bukunja ewaabwe ewa jjajjaawe. Bazadde baamunona nga balaba ffe ab'e Kampala tulemereddwa ne bamwetwalira. Jjajjaawe nagamba mumpe Ddaani, Ddaani tafa. Manyi amuyita Ddaani anti esempijja Ddaani, mumpe Ddaani tafa. So nina audio gye nafunye ngenda gibateerayo ku channel kuno tovaako, then subira n'okuddayo okyo essi mbabireetere. Temuvaawo, nze omwana Soda. Bye bye. Export TV to the world.